Toko idoko gende wa mau. Tusoka tugende mbana ba Bruce. Nze sirina buzibu gwe kyoleta kyonna kye tukuba. Jackie Kyaniru ne omukyala Mbabazi babuza Bruce. Naye manyi ogenda kungamba mbu Jackie agenda kufumbirwa. Bebuuza bakomyawo Sindi oba bagenda kuleeta maya. Ne muganda wange naawe oleeta ebintu ebiri anisobokeko. One, Sindi tasobola kudda mu BLUE3 because she's doing better as a solo artist. Sindi asobola okudda mu BLUE3 singa BLUE3 efuna manager nga Jeff Chigo. Kubanga Sindi obwongo bwe katuba bumugambi mpunya bagenda okundabirira. Singa Sindi asobola okudda mu BLUE3 singa BLUE3 abantu nga Swangs bagula BLUE3 kubanga Swangs we basobola okumaintaininga winning margin mu bwa madness bwe because I've never seen a madness good artist like Fire Baby. Ebya Fire Baby nga toya yuya Fire Baby akana kabudano kazawi sebo bakaita ankazawi na bana baby bamita amosi nenange neunyiza omwana ku show natayambala nako wadde kantu kakwata kabina yambadde empale azawi mbutuufu natansobola okwetegeeza bakwita anko sibitegeera naye kati Swangs bwegula BLUE3 obwongo muyimbi yenna Sindi n'asalawo okudda mu BLUE3 nga Swangs yegiguze muwagira waayi kati asobola okubeera BLUE3 nga temuli mu Sindi kati kyekugamba nti asobola okuddamu singa kati Banne kubanga omanya nti Julius Kyaziwa omulaba n'okwepaaka kwe naye he minds about bayimbi be nti ne Banne nti wabagamba omusasula buli mwezi oba akola batakola n'amanya nti azina kati awo Sindi ojja kulaba ajja zaala abaana balanga aba ate bamutute kuzaala no ati kati Sindi ne wazaala tolaba yakazaala yaddawo Sindi omukazi yekka yazaala gwenda batayambala ggata obuwala bw'Abannayuganda bwambala ziggata ne waba azadde banasha Sindi lwakubanga butaba na manager oyo Sindi yafuna omusajja amwagala ava ku bina abazungu abawunya omanyi kakati mugenda ne mwana abazungu buli muwala yenna yagala ku muzungu adda amabega abazungu basinga tebagala kunaaba abazungu tebagala kunaaba baba bawunyawunya akasana bekajja baba bawunya biki kati buli muntu obola waliyo sayinga egambi mbu bw'oyagala ku muddugavu if you love a black you never go back tosobola kudda ku muzungu ate bw'oba obadde oyagala muzungu n'okombako ku muddugavu tosobola kudda ku muzungu kizibu era abazungu abalungi be bano abaddako mu community z'abaddugavu baba bamanyi ebyokwambala baba bamanyi because okitegera kyongamba kati Sindi BLUE3 Swangs ne marejigula BLUE3 kati awo Sindi ngenda mugabo Sindi zaako olwezi olufunye bawa Sindi omutuna butunizibwa waliwo wana abayimbi abalina abavubu abasajja abalabikako nga they gentleman nga balabi omanyi waliwo okuba ne baawo nenga smart wire kakati nga wala Prima ne Henry oli Henry averi mu nsozi zewaffe ekimuyimirizaawo bundeeze kati nga bagamba omuyimbi ngaani kati singa bagamba katugambe njogere singa bukereete ne bagamba nti Pierre Paul yafumbiddwa B2C B2C ati amanya sigamu omukubbo aba B2C omanya ekitegeeza era otegera butegeezi bano ekibagasse bonna smart wire naye kati otunulira kati waliwo abayimbi nga obatunulira ne babbaabwe ba gentle people nti kati Rwema waleeta bbaawe oba alina smart wire oba talina naye omulaba guy gentleman yes muvubuka ayambala ne gentleman Sindi wolaba bbaawe nti omulaba muvubuka omulaba yakola akanyama naye karakita ye ekulaga gentleman nti yajja kwagala mukazi tamwagalako binositula bwana nebanga Henry bannanga okuba omwavu banna these are my kids you know they are my kids tebawunya nakawowoko wonya oli ku baana ba just the my kids nemwana bano batala tolina kusosola baana ani agambye soko ozaalemu owuwo ogambe my kids ne oli kugundi siganye fenna siganye era nze nange ne mmala mpasa omukazi ng'alina abaana they become my kids but what matters mbadde naye omwaka gumu gukubye wali mba njagala nnyo tuzaale era naawe omukazi nkugamba ofuna oluvubuka nga wisdom olina abaana bo 2 3 twanguyirize ate nnaku ki sente zinaawera
tizijja kuwera ukatola bansolo okugula Blue Band okubeerawo nga wabagenya ali awo simulya kati ongambye abalina ku mukebe gwa short yes nakomakula mu second ate nga wakenya sono wagundi simanye bine biscuit bya Uganda biremera mmanyo no Kenya yes otegese ngamba BLUE3 tasobola kuteso kakubuli kiringa ngo okuddira omuwala nga alozezzaako no sura noba ne mukazi wo n'amala alozaako ku musajja omulala era ojja okungamba kugamba noonya mulala kugamba beera naye nga wonoonya omuwala kasita ayendako sura kizibu nnyo naddala owa Uganda nomumaintaining wabanga abeera Bulaayi obanga muzungu ajja nagamba sole kino kyaguddewo kyabadde bwekiti naye owa Uganda nagwo okubuna obuvubuka obuli ekikomando kati sura omanyi nti obeera ne mukazi wo nga gw'omanyi enkwata kati olaba producer waffe asobola okuba alina girlfriend wamukwata mpola amukyusanga mukeeka bwati namuzinga mpola ng'omuke nagwo kavubuka nga kano ka TikTok kaseviku kamuleega kati okugula okumujjinga okunalambalala ba akabira tewali otegedde kati abawala n'oba ne mukyalawo n'ayendako sula 85 bakyenda ku 10 nakunoonya mukazi mulala naye nga osirise otegedde kyengamba osirikanga okola ki kubanga wano gwamanya engeri gy'omukwata 2 abavubuka bawano bamanyira mu Afirika wano abavubuka abasinga balinamu obulugu akwana mukazi wo ng'akimanyi nti olina biscuit ng'oyo n'atandika omumutuma nga ne mukazi wo ne waba agenda ne biscuit nga 6 avuye boyfriend twagulira oli anti kati BLUE3 tesobola why Cindy yalozaako wabweru kati kyasobola muteeka ku salale ya $200 bupinki bwangu nnyo okugatta pinki grenade naabo ne mukola gurupu lwansonga omanya pinki ne grenade basobola okwekisinga awo we basule eno we baddaawo bagulire ku ngoye ono pinki bajja mukwana grenade waliwo abakazi abajja mumukwana kati n'obagatta gurupu eyangwa teri complaining kati grenade yakubya olimba ne pink tewali complaining kubanga ebyetaago bya biri limited ku ngoye lipstick ku perfume simple kati nojja ku Cindy alabyeko Shiba nga azimbe munyonyo Cindy watunye bwati bawe ayagala mukola ki bashita bata watunye bawe natunye Diamond Platinum ti Diamond Platinum musajja mumpi naye bwe yafuna sente n'abanga wanvuyemu no kati Cindy atunye bawe n'agana naye bawe ango bwe tuziko bawa Cindy ayimiridde era ate mwana nze bonna nze natamu obuvubuka obwagala banyina faabo ne bubayisa bubi busemyeko z'obwo bwantama ayimiridde kati Cindy ebirooto bye binene nnyo okusinga obbagatta mu gurupu okimanyi nti wano Uganda bwe babagatta okukola gurupu a little bit either kummwe wabeerawo ow'amaanyi kummwe oba mwenna muba banafu mufiira ddala musobola okufa Dr. Hildaman yalaba ng'afiira mu Golden Production n'addukayo time Hildaman yakuba show neggwa ng'aliyo wano ayimba kizibu okusanga omuyimbi ng'ayimba ebintu ebiri live ne binyuma omanyi waliwo omuyimbi asobola okujja n'ayimba live ne bitanyuma mu band music wano Munsiike akwata akazina n'owulya nga ya oyo ani oyo Haruna akwata akazina wayimba mayinjanga omubuga nakola bwati nebadde ngenda okwogera owijekapatayo nkyagamba bantu Haruna akwata akazina bwati n'owulira ng'ayimba laavu nsimanyi n'oleba ng'alinga ayimba gwe ng'akoze bwati n'owulira n'oleeta Geoffrey Lutaya Geoffrey Lutaya ayimba nga waze n'omukazi mu kivvu n'otakwana n'omukazi n'akuyamba okukwanira ono akulinaani anti mwena mupayo nga mwena mweyagala ye ayimba waliwo ojja okola Geoffrey Lutaya naye nga tuleetawo nati manyi anti kale ekisooka oyimba doolini guno omulembe bakyatuma badoolini nze era newunya n'abo abaana abayimbi Tete erinnya erisobola okuwangaala ekituddikezo oyimba doolini abaana batumba simanyi Trisha Sasha simanyi Beyonce oleta maama doolini ali kumpi yimba night yiye biyimba simanyi night ebyo TV